This kind. Yeah. Bani Uncle Weasel mumukwate nga mpahaga. Mukimanye nti no. Nefik ajje naye. Ni faba zitunda. Bananga abasajja nze mbalina. Abasajja abanyirira nze mbalina bananga ndi wakunyigibwa. Baba walo owennene. No wempanvu. Enchi. Emiziki. Emiwanvu. Kati gwayi no muwanvu. Aze obugune. Fiki obo. Lenga bana abakulu nze mbalina. Guys, bano bambi bagala nnyo. Yeah, big up. Thank you for supporting Spice. Yeah, we love you guys so much. Sexy girl, no beautiful. Tell them once again. Say it again. Agamazina gage. We've been celebrating radio. Yeah. Fik Fameica. Thank you for remembering radio. Tugenda na kuchala tebamanyi Edwa. He's been with us since morning. Behind the scenes. Which behind? Tuade tubulingitalinga wano. We are bulingitalinga. Yeah. One love, guys. One love. Yeah, Fik Fameica. Weasel Bakyekoze Spice. You already know. Kuba bombo. We have Caleb. This is the first time what's going on. All artists. Yeah. We are working. Okay. Could you please in details the two of you? Tuli ku video shoots like you can see. Ekyo nje musanze tukola. Tuna project je tugenda okuta anytime. Audio twamukola ndoza mu 2018. 2 years ago actually. Olimba laffe libaddewo. So tubadde ne tulowooza nti it's time to do the video to lubawe you guys to enjoy. Okay. Yeah. Omwaka guno gubadde mu challenges nyingi okuva mu kuli okutwava mu tulingana guno COVID period. Yeah. Musoke mutule mubaddewo mutya okusobola okuyita mu period ya COVID ya musically. Yeah, true. But musically, of course, there are to know Sigara to our music. Mulimu gwe tukola munange kutubeezaawo. Naye nga bisigadde kweyiya because ensi yonna ekimanyi tetuli mu kukola ku stage naye era kiggwanga. We are hustlers, man. Yeah. Yeah, man. Keep going. We are soon hosting Mama Awards in Gwanga lya Rwanda. Twagadde muna basita babiri musoke mungeko reaction kyemwogera ku Mama Awards. Mama Awards kunze ndowooza kintu kirungi kubanga tukimanyi MTV base Mama Awards zina platform nene era buli muyimbi gye yandeetaaze so okubanga zirigenda kuba mu Uganda I think kiraga nti barecognize nze art wa Uganda ne music nze nganze I'm happy about it era ndowooza nti kituzizaamu amaanyi okwongera okukola nti kitegeeza waka waffe bamulaba gye babeera eyo. So, yeah, it's a very good thing that we have Mama Awards in Uganda. What should we expect from the two teams, Team Fik Fameica and Team Spice Diana, ahead of the shows that okuddamu okukola era bwe batuteera bwe bati ndowooza kyevala tuli kufumba tutereka waka waffe Fik abadde akola videos ze nga ye. I've also worked on my projects tukoze collabo yaffe gye twakola 2 years ago. Netugamba now it's time to do the video. So we baba tutadde netuddamu ne tukola ndowooza tugenda bateera music nga mungi. Yeah. It was my song kubanga ebiseera ebyo nali nkola ennyimba nnyingi nnyo ku 32 records and Fik has been my friend akayimba actually nga tulowooza kukola collabo. So now we're done nyimba zange akuyayagala kano ketuvo shooting and agamba this song is nice and I'm sure everyone yeah you guys are going to love it. It's very nice. It's a love song. Sicho? Yeah. Daddy Andrea soko kakola because like I've told you it was my song. Then Fik of course na tekamwe he wrote his parts. Then tuchikuba.
audio taluddewo kino abadde yafuluma. So actually I'm not Germany when we are going to release the song, but anytime tulukoze bukozi lubeerewo. This is how it works. Abayimbi tukola music nabeerawo, then timing. Audio asobola okubanga yakolebwa mabega. Right now we are cooking to release. Yeah. So even the video we are just working. This is behind the scenes. Time when we to send. It might be next year. It might be this year. Watuwulira nga twagala dubawa tujja dubawa. Exactly. Yeah. So how are we able to pass through this COVID situation? As in? Like mugenda kola mutya okusobola okuyita mu COVID period and between musically. Like tubaddewo almost 9 years. Sorry, 9 months. Mwaka mulamba actually it's almost it's a year now. First of all, yeah. Secondly, tuli bayiribi, we are hustlers. Oyiya wano ne wali. Tubaddewo for a year now. Almost a year now. Yeah. So inshallah kijja kuggwa buli ngeri yonna tujja kiyitamu. Weno video buuza ziga sente mekaze tumuwadde naye mukama atubeererawo ate tumanyi nti twajja kukola twajja kwebaka nti ne babanga fe sector yaffe bakyagisibye nga te sector endala zikola tugamba nti tulina okuyiyiza mu mbeera ate esinga obubi tuggyemu ebirungi tulina kwebaka nti olwokuba bakusibye obeere waka weebake no olina osigala ng'opambana ng'oyiiya ya alhamdulillah ekitiibwa kya mukama. Fik alina ekipya talina kulaga ku kipya kye maama Fik tonabagamba nti olina ekipya alina ekipya yaawo nga bwagambye nti mukama yatukuuma oba oli awo nga katonda akoledde kino akoledde kiri tutujja bawa kapera nze nga nze twesonyiwe gwe madirata and kiko mwega abayimbi baffe ab'e Uganda mwetegese mutya okubeera nga mugenda continue okukola online shows zino amidst covid period olw'ensonga nti internet yaffe ebadde ennaku zino eri bwetyo erimu obujogoli mwetegese mutya okutereeza ensonga internet byatusukkako entegeera so online shows tugenda zikola tutya mu ngeri yonna yonna esoboka internet baba bagikuttemu era tewali kyakukola nga tulinda nga bagitadde temutuwa buvunaanyizibwa bwa buli kimu eyokukyala okukyala wa ekirungi byosanga byoyogera naye tomanyi byoyogera tuveewaawo nja bakyalira mu maka gaabwe babuuze entalo nze siri mu lutalo lwonna bali mu lutalo lwabe bokka bokka ze siri mu lutalo katonda yekka yanwanira entalo siri willing kulwana na muntu yenna kubanga nali ntandika music sinagenda lwana naye sina namaanyi galwana so nze nwanagana nange because I want to be better every day. Yeah, nerwanisanga nze I want to be better every day sina maanyi galwana n'abantu so anwanisa manya ali mu lutalo bw'omu bw'ati ngomanya olutalo lw'omu genda mmenyeka nnyo. Yeah. Tubagala nnyo guys. Keep supporting the yeah. Mwebale tubeerawo mwenna bannamawulire ba bloggers. Thank you guys bambi. First of all muze wano ku video shoot yaffe. I don't think tubadde adde 10 naye mwefiriza obudde mbadde naffe since morning bambi thank you. Mukama batukuumire tusigale nga tuli wamu nga tukolera wamu era abantu mbagambe nti tugenda kupowa mwaka mulamba nga tukola naye tugenda bakuba hits ku hit ono alina kati buligita kwe sabula buligita mbakubye kukwata wano kokonya byonna mu lockdown so tukyaliwo we still standing and so strong. Yeah. Love. Peace.